waliwo story nyinali njagala obanyumiza, but someone contacted me. I'll call it a fake account because I checked nga tena followers. Nena ampa message nga nyumya the exact thing ebiri mu story je nabagambe y'omuwala eyafiirwanga abaami nga yanjula. Okay, to my own interpretation alabika ye muntu oyo because she told me Fifi bambi tojinyumya so detailed abantu abaninaanye bamanyi emboozi eyo and she's in a relationship. So yagambe njogereko bitono oba omuwala oyo yafumbirwanga bambi nga basajja bafa. The last man yafiira mu kidaala mikolo n'embaga sengawe ye yaliko obuzibu. Kati yo simanyi sijja genda mu details. Yeah. Abalala yabatafanga bayavuwalanga ne baddayo ku zero for as long as you fall in love with her nga gogwawo bw'oba tofudde. Kati yo sigenda ginyumya simply because someone contacted me and I believe maybe she is that person. Let me respect that. Waliwo yambuuzizza ebibuuzo nangamba Fifi emboozi gy'otunyumiriza ey'omuwala w'e Masaka baamala ne bafumbiriganwa. Yes, baamala ne bafumbiriganwa but still ofumbo bwamala ne bulema. Naye sigenda kweyongerayo nnyo because one of the parties is still alive. Oli nambuuza mwene emboozi y'emmere yakona taata w'omuwala nga tomwogeddeko ye teyaliwo. Taata nno yaliwo. Nakoma okuwulira ebigambo bya taata w'omuwala oyo olunaku lwe tajjanga batulaga ekisenge tugenda okusula. Ekisenge tugenda okusula tulagibwa taata ne mukyala we oyo w'omumaka baatuwa rooms 2 ezaffe abawerekera omugole. Maama ne banne nabo ne babawa room. So baatulaga rooms taata yali ayogera. But the next day taata yali nga zolo like sorry to say naye taata ono wabo gyoli like yali weird nga tayogera wabula nga atunula butunuzi n'alaba abayomba n'abavaako ne yeddirayo n'ayimirira mu nnyumba wakati n'atunulira ebigenda mu maaso n'addayo mu kidaala. So literally ne taata yali awo ng'ali mu editing. Senga yamuyisaamu editing. Abambuuzizza omunnyo n'engoye bitegeeza byali bitegeeza I don't know. Omwogezi ye yayogera n'agamba maama nti yimirira mu ddiiro eryo ojjemu buli lugoye n'omunnyo gwonna ebisigadde ne bwe batwala. Simanyi makulu gaakyo. You can ask abantu abakulu abali aboomanyi ne babako kye bakwenolightinga naye nze ng'omu saagala kwefuula kalimagezi. I don't know about that. Waliwo yambuuzizza ba service provider mwabasasula ku mmere yakona. Yes, they were paid because it was not their fault. Bajja baakipinga obudde nabo tebamanya kyatuukawo. Ne bambuuza oyo omuwala akyali mu bufumbo. I don't know. Namumanyiramu ezo zisako. Ebyo abawala biba savinga. Katwalo ne yambuuzza erinnya lya sako. Teriba na linnya. Mukola group nga y'abantu 10. Omuntu n'akuyingiza mu group tulina gye tusavingira tuwewa ssente bwe ziti omwezi. I believe oba mubimanyi nze simanyi. Naye nakati bikyali abantu babikola ne bewa ssente. So sako eyo teyalina linnya. Bantu baali bakikola nze ne mbeera connected to with another journalist from the company nange ne joininga. Omwezi twewanga ssente eziwererako ddala kubanga twatekangayo ssente eziwera. Kibuuzo ky'ekirala ekyambuuziddwawo. Ayatimbulula ebidaala siyinza mukulimba. Oba senga yafuna bavubuka ku kyalo I don't know. But babitimbulula. Kyekirala awo. Waliwo message gye bampeereza. Omuvubuka yampeereza message kangisome. Let me get the phone ngisome. Njagala kubasomera eno message naye njagala kukweka identity za muntu ono kubanga yangambye siziraga. This is one of the messages yansindikiddwa njagala kugisoma. Yangambye Fifi about Mikolo staff bituufu. Yesterday I was talking to my mother. Yangambye ekintu nakuno kuliko nkyatidde abantu bazibu ate ebintu ku mikolo gy'abantu bingi ate abatimbi ne ba service providers abalala balaba ebintu ku mikolo. Maama yagambye nti at a certain function mbu maama w'omuwala yagamba let me pack your husband is Luwombo agende oba nalwo. Maama yagamba anti Luganda lumenyefu. Let me pack your husband is Luwombo. Ndoza mukufumba kyabadde ategeeza kanfumba oluwombo lwa bbaawo ne balumulekera ne yeekeja era ne yeetala agenda okujja bakebere ku luwombo.
ng'oluwombo olutuufu lwaggiddwamu ne bateekamu oluwombo olwefaananyiriza ne maama lwe yasiba naye nga bataddemu paadi enkozeseeko. Era awo we waava akanyamberege. Era maama w'omugole yalwala for like 3 years n'aziba omumwa nga takyayogera n'asanyalala at the end maama w'omugole yafa. Naye nga kigambibwa eddagala baali baliteze muwala omugole maama n'aligwamu. Fifi hide my identity cause ekintu ekyo baakisirikira tebakinyumyanga. Owulidde oyo ekyamutuukako. Imagine oluwombo nga bataddemu paadi enkozeseeko abantu baloga. Njagala kusoma message endala. Ano teyangambye kweka identity ye naye safety ngikwese kuba naye mufumbo. Agambye munnange nze twategeka omukolo n'omwami wange nga twagalana nnyo. Naye omwami ne tutuuka ku mikolo olunaku lw'okujja ewaka n'agamba ye talina ssente zigula bintu naye nga ssente bwe ziri ewaka. Fifi olw'okutya okuswala neegayirira omusajja ajje eka kuba baali bategese. Mikwano gyange ne gimpa ku magezi waakiri tugule ebintu bajje nabyo. Ebintu twabigula omusajja n'ajja eka. Omusajja bwe yajja eka mu kwegayirira okw'amaanyi naye ng'abadde anjagala nga tetuyombangako tetunnyigangako. Omukolo bwe gaggwa Fifi twagukola ku Saturday, Tuesday omusajja n'angoba. Era mu bufumbo obutukuvu ng'abazadde babutegedde obwo bw'okugenda eka nafumba ennaku 2 mu bufumbo. Navaayo taata ne maama ne bampa kapito paka mu Bwakadaama gye naakamala emyaka 3. Bati oluvannyuma navaayo ne nfuna omwami wange ye n'agaana emikolo era namutwala butwazi mu bazadde bange ne bamulaba. Era kati twakamala 15 years tulina abaana 2. Twakamala 15 years tulina abaana 2 naye ekigambo mukolo kirabe edduka kubanga nze kyankomyayo. Oyo naye sigenda kumusoma mannya na details ku lw'ensonga eziterekeka. Imagine batuziza meeting mukkiriziganyizza agambye enkuba yatonnya neeyingira ne mu nju ewaabwe awatali lutobazi ku lunaku lw'embaga. Omulala yaŋŋambye enjuki z'abalumba ewaabwe ne zibaalumaluma ku mukolo. Omuko yavaawo ng'azimbye eriiso bw'ati. Omuko abantu abako ne beeyambulira engoye ku buko. Naye gye emikolo saagiriko. I'm narrating what people sent me here. So emikolo n'embaga girina issues yes naye nga tetulina okufumbirwa mu ngeri yonna paka kuwulira bubi. Ninenga ebintu bingendo banyumiza mmwe buli kintu kyebanyumiza mungenda kwewuunya abantu. Kye nalaba n'ekinyumize era n'abanyumya ekinyumize nga ngamba kino baakinyumiza kino nakiraba. Kaakati bino byenzibabuulira leero bino bisindike mu message. Noono wuuno alokumukweka mukweka naye saagala alabike kankwatewo bwe nti oba mugirabe eno enkweka details za musajja ono ye ate story yagamba Fifi twakola okwanjula ne mukyala wange twali tweyagala nga tuli bulungi nnyo ddala ne tutwala obudde ne tukola emikolo. Bwe twakola emikolo waliyo issues ewaabwe era n'okuzaalibwa kwali kuganye. Twayingira mu nnyumba okulwalaganana bazadde awandika okulwanagana kw'amaanyi naye okuva we yawasa mukyala we omukyala yafuna ekivundu naguno guliko eddagala lyabula. Mikolo n'ambaga